no bagambye bebe cool taina muyimbi gwatulaga gwe yaleeta nate gwe tumenyedde Chameleon yakaleeta abantu over 7. Yes, Chameleon is a true legend. Ekintu ekifuula omuntu very successfully consistency kivira ddala mu bigambo byonna ebikolwa. Kati unfortunately muganda wange oyo bebe cool ayogera ne byatagenda kukola kati kiba kizibu omuntu okubeera nga ebigambo byo bitandika okujjamu ebitulinze nga yansuubiza milioni 5 buli lwempangula ku list nembeera number 1 ku list emirundi emeka sifuna nga yadde olw'ataano kati n'olw'ensonga eyo kireeta okubuusabuusa ku ekituufu kyaba ategeeza okitegeera so bwewo naye nga bwe nkugambye nsobola ozimusonyiwa bw'avaayo n'agamba nti sizirina it's okay omuntu sente zikubula okitegeera naye ate ati yakuyita akokyeza amafuta n'ogaana yampita mpeeyeza amafuta nsobola okujja ne kati ekigambo kye mba sikyesiga bulungi engeri gyazze nga nsuubiza ebitatuukirira okitegeera n'amafuta oyinza otuuka n'atagakuwa ate amabanja ne geeyongera naye era olaba kyova olaba ensi ezaatusingako ezaakulaakulana nga America omuntu bw'avaayo nga talina ssente waliwo akantu ke bafayiringa ka bankruptcy n'ogamba bannaye siina ki ne gavumenti neekuvaako neekuta kati amabanja gemulinako ga milioni 10 ate kati twongereko n'ez'amafuta sirina then awo mwe nange olukusa olunziza ku lisiti ye mugambe kati tukole bwetu ne bwetu ne bwetu ne bwetu. Okay. Yeah, man. Okay, Mega Cow, nga tuti ya 2023 omukulembeze wammwe yasinkana ate nsaba atandika okweyisanga mutabani we Pepper Daddy, big up Pepper Daddy, you my bro. Pepper Daddy alinga mzungu, mutabani wa bebe kulo oyo mulaba alinga mzungu era Pepper Daddy mwagalanye era big up on yourself. Pepper Daddy bwakugamba nti saawemu zibemu ajja ekigambo kyakikuuma okitegeera kati Pepper Daddy wanjawulo mukaate kati ekyo kyekintu ekitusumbuye wali ku hierarchy ku taata we ayogera byatasobole aba abisimanyi oba aba abisobola naye Pepper Daddy wanjawulo mutuwere yakayimba Pepper Daddy nja kugenda tubadde tukyogera nako nja muwa tune bw'aba taata we tayagala muwa luyimba ajje tukole taata we batagala muwa mutuwere eyo ka hit ajje tukole Pepper Daddy tukube hit tugende maaso ate sawa endera fika tuli bavubuka na bavubukere ekyange kati kiyinza okukola okusinga ekyoli kati beba inakola na Kamiri na Abdumulasi na ligi yabwe eyo kati bino birala music yakyuka. Okay. Atunie president wa Eddy Kenzo yagenda asinkana mukulembeze w'eggwanga ne national address president ya Kisam ne bagamba wagenderako akolo saagenda naye abantu bavayo ne bamuvuma bubi nnyo nti kyakola si kituufu nga kwe kuli ne muyimbi munnammwe Bobi Wine agamba ssente ze bagenda obbawa zisozimba mu kiruddu ensonga egwe nga vice president ogyogerako ki? Speech eyo nagiraba ekisooka advice gye nnyinza okugaba waawo kyenkyogerako twetaaga okukolamu ka research kuba waliwo ebintu ebinene nga bw'oba okyogera ku muntu olina okuba ne facts kati nawulira awo principal yagamba billion ameka 3 ne billion 3 teziri billion 3 zaali billion 10 nameka 13 ate nga za surplus budget music industry eno ya Uganda yaffe ate bw'ogoberera music industry eno gwe mulimu ogusinga okwemployinga abavubuka gwe mulimu ne bwoba wasoma ne bwoba tewasoma gw'osobola okukola ne gukyusa obulamu gukyusiza ffe abaabeka wempe mu nkere ne tutambula ensi yonna so omulimu guno we tuba twagala okwempoweringa abavubuka bonna abaana be bazadde bali mu entertainment abamu bazinyi abamu ba radio presenter abamu baki ku mirimu awo ku bisaawe bakanyama bafunamu ab'ebyuma bafunamu abaveni bafunamu abatunda emmere bafunamu before show abatunda engoye bafunamu abatunda emmere bafunamu after show abatransporting abantu bafunamu government omusolo efunamu ne music ono alekereddwa nnyo ki emabega music alekereddwa emabega atya kola back tunes zino omuyimbi afunako 1.8% ku 10 government etwala omusolo gwa 50%. Kitegeeza government eri mututwalako sente nyingi mu nsi sikiwulirangako government gyefuna omusolo gwa 50%.
ku muntu akoze works ze ne wano mu mirimu n'abantu bennyini abatusongamu engalo tekuli ku ye akola mulimu nga bamujjako 50% oba asobola kikkiriza ne tusanga nga copyright eri mabega waliwo devices ezajja kati nga flash cards nga computers nga smartphones devices ezo zicarryinga music waffe ne zireeta piracy yebyetaago controllinga waliwo ensonga nyingi eziri awo waliwo kati kampani ng'esolooza ssente z'omuyimbi gye bayita royalties abantu ezo ssente tebazimanyi rights z'omuyimbi z'alina okufuna nku mulimu gwe nga tabbye tasabiriza baziyita royalties kampani eri egi ezisolooza bagiyita UPRS Uganda Performance Rights Society eri emu naye ng'oyinza okunoonyereza mu nsi nga mu Uganda mukka mwe muli Performance Rights Collective Society emu so tulaninga ku monopoly ebbanga lyonna ekyo ekintu kyakolebwa mu 1956 ng'ensi tennabakola ki kutereera n'omala osanga nti abo abantu aba UPRS badde bakolektinga ssente bagenda obeetegereza nga bakolektinga kumpi biliyoni 8 bajja ku mabaala bajja ku tv yamwe tebanonayo ssente yogera ku kazindaalo njagala oddemu naawe obadde ombuuza tebanona mbuuza tebanona ssente banona kati ssente ezo zonna nga bw'oziraba abayimbi tebazifuna era nze sifunanga ku ssente za UPRS bukyangambawo lubasemba okumpeereza bampeereza emitwalo ng'ena nogyosanga mu covid lwe twagwiramu ekikangabwa music w'omuyimbi lwe yasinga okuzanyibwa ku tv ne ku radio nawa ng'omuyimbi lwe yasinga okwavuwala enjala neebalumire waka kakati ebintu ebyo byonna ng'obitereeza byetaaga ekintu kye bayita structure we need to structure the music industry UPRS yeetaaga okustructuringa UPRS yeetaaga ekyuma ekisobola okubala plays BBS bayikoze ssente mekani zino ssente zidde eri bantu this is local money emmere tugirya loko engoye tuzigula loko buli kimu so ssente ezo zibala zeetaaga ekyuma oba tekinologi oyo wa bbeeyi tetusobola mu affordinganga abayimbi naye ffenna tufiirwa abantu bafiirwa ne gavumenti efiirwa kubanga music ya steeringa income flow kati ne tulaaja n'ebintu ebyo twagala batereze UPRS twagala batereze tekinologi oyo twagala bakyuse kola back tunes n'ebyo byonna tebisobola baawo nga tewali structure ate structure tetusobola gifuna nga njogera bwomu ne twegatta abayimbi bonna mu ggwanga ne tugamba bannaffe baragadi baalwanako Bobi Wine baalwanako bakamiri baalwanako balina we baakoma naffe katujjukire ng'abo abayongerezaako wa era ssente ezo bw'ozeetegereza 13 billion si za muntu nti kwatalya no za structure and circle structure mpozi tugiveeko miziku waffaafe ate tetuziina nange Pallaso siziina ezo bwasse kinnoomu ziina kuva eri gavumenti era bazireeta si z'abantu kulya naye zakola ki za structuring ate njagala nkujjukize yadde abantu manyi bannayuganda bakoze kyova olaba baleeta abanigeria ne babatuteeka waggulu ne baleeta omumerika ne bamukuteeka waggulu naye ffe tugenda mu nsi zaabwe bakuteera ddala wansi tebafaayo oba oyimba birungi oba oyimba bibi sigamba nti babi ne batuteeka wansi kati n'abantu wano mu Uganda babateekamu mentality ti music talina makulu naye amakulu bagajjukira ekivulu kituuse nga batandise oteekayo emidaala gya capati n'egyaki ontegeera kakati ssente ezo nga zirina okujja structuring eki industry yaffe etereere kituyambye mukisa mulungi bakkiriza industry etereerewa abaana emirimu abaana bakole ssente zibatukeko abayimbi bangi bagenda babutayimbwa eyo lwa structure ekyokubiri njagala okujjukiza music waffe ono yakola ku mbaga yakola mu kanisa music we boogera music teboogera just waffe gwe turecordinga boogera ku yenna ow'amadinda ow'amazina amaganda owaki Ugandan music yakola mu ssabo yakola mu kanisa yakola mu muzikiti yakola mu bbaala yakola mu restaurant yakola ku nnyonyi everywhere kitegeeza music lyeddwaliro erisookerwako abantu bagenda okutuuka okugenda ekiruddu ng'emitima gyabwe miyi nga gwetaagamu ssaawo na ddagala n'emitima tujja tugijjanjaba okuva abayimbi bajja bajjanjaba emitima kati amalwaliro ge tuyina ku malwaliro ge tuyina tesirabawo buzibu kukola ku ddwaliro lya music cause music mental state yo ajjanjaba physical state atuyisa mu mbaga atuyisa mu mbeera atugumya atugatta and Ugandan music ekyokusatu ogenda otunuulira ono atu waffe gwokimanyi mbu nno music mu Uganda ali represent olaba oba nkikunnyonnyola ntya film
music, okay. mizannyo, oba nkalete comedy, buli ky'omanyi ekikwatagana ne entertainment mu Uganda ku ministry kiri represented by just a desk, a forum, a little desk on the ministry. Never otuuka mu nsi endala music ali represented by maybe a ministry, maybe kati twagala music domain eyo ka forum katono. Sente zivayo eza structure ne zijja ne zituuka ne zisibira somewhere we tutamanyi. Nenga music waffe yandibadde ali wala abantu natuko tugamba aba Nigeria babaleka batuleka biki ekitulesa aba Nigeria kuba tetulina structure. Sente zetufiiriddwa nze Pallaso zenfiiriddwa mu royalties zigula private jet naye sisobola zifuna olw'ensonga government etwala omusolo gwa 5. Nze nsobola okugamba nga sikulimbye kanku example nja kugogera figure nze kola back tune check yange emu yali ya milioni 10 15 nazikwatira mu ssanyu bazimpa era kampani yange ya Dimark yebale nnyo naye bwe bamala okugamba nti 15 million zibadde 1.8% no regrouping n'ogamba ekitegeeza abantu bano 1.8% ziba sente mmeka zemba nkoze 1.8% 15 million kale kangambe kanjitwale nga 2% ti 15 million kitegeeza mbamba koledde ekitono ndako malo kigata kuba math simwangu siri mathematician so 15 million is 2% kanjigambe 2% so 15 times what mwasoma okubala onyambako nze azemba mbakoledde njagala kikubulya kamera wano kitegere sente zenfiirwa nabo ze bafiirwa tutegere music sente zakola calculator weziri 15 million divided by 20 times 750 ofunye meka 750 million zemba bakoledde nze nenfunako 15 million okitegedde bulungi okay simanyi by month entuufu nenkuwadde ekifaananyi ekiki kitegeeza nfiirwa abaana bange bafiirwa ne baani bali bakuvuma nti Nigeria balina sente naye zino sente zange gavumenti erimu zitwala ku 50% naye ekintaasa kyokka kufuna structure ezo sente bazituwanga za structure omuntu yenna alwanyisa sente ezo aba enemy of the structure so nenze kye nalabawo awo olaba Bobi Wine principle just bamuwa false information kyova olaba ne figure yayogera enki nkyamu kubanga Bobi Wine ayagala industry naye mwayise mwakulidde yemuleze ate naye bw'abala ssente alaba asobola okumanya zaafiiriddwa so naye bw'aba naafuna information entuufu n'ategeera ekituufu ojja alabanga endowooza ekola ki ekiwukamu kyova olaba yakuwa omuwendo omukyamu 30 billion naye ng'ekituufu ziri mmeka 13 zagulako byuma za ku structuring industry za kutereza UPRS za sako so si za kulyambu kulya za tekuli za bwerere za kukolesa industry eterere sina ze nsubirako mbu ngenda zirya sino it's for the industry to structure na kutereza bintu singa bazimba mu kiruddu kyo kyogerako ki nti singa bazimba mu kiruddu zizimba kiruddu nakyo si kibi kubanga amalwaliro tugeetaaga naye nga bwe tugeetaaga ne music industry tukola ki tugeetaaga kyova olaba emmotoka kiruddu kanjiwe nti ye engine mu mmotoka naye otugambe nti music industry z'entebe mu mmotoka emmotoka eyo tosobola givuga nga teri mu ntebe ne bwoba ofa ate ng'olabanga entebe zitalina makulu kuga nti music yasooka okujjanjaba abantu music yasinga okuemployinga abantu tuba twagala okulwanyisa obwavu mu ggwanga tusobola okuyita mu music kubanga employinga abantu bangi naye kati music sente ze zirina leakage tulina piracy music w'abayimbi atambulira bwerere bagamba akayimbako katuuse Masaka n'osanyuka naye nga tolina kyokoze eki kyofunye ate ng'omulimu okoze eki ogukoze so mu mbeera eyo ffenna kitukakatako industry mwe tukulidde tugitereeze ate tuli mutereereza n'abalida oyinza n'okusanga structure eno ffe abaliwo tetugenda gifunamu naye tukikole industry ebeewo bwe banga industry eno yeesobodde n'okuzaala omanye bannayuganda
babalimba ne babajja ku mulamwa babafuula enemies of the industry naye nga beerabidde nti industry evuddemu ne opposition candidate ne opposition candidate gwe baagala ennyo mwavudde mu industry kyasobola vaamu ebibala ebirala tebabasiriwaza industry yammwe mutegere nti erimu ba stars bammwe abasobola okufuuka ba profeti bammwe n'enkya si yasoosooyo si yasembyeyo mukyasobola vaamu abalala okitegera kyegamba eno industry njagala okujjukiza kankuweyo example endala lwe baasiba principle okumuta twayitamu ki twayita mu music era ontegera kyegamba music is a great tool just abantu abamutukako abamuli okumpi abo bamuwa information enfu naye lwe twasembayo okusisinkana ku birthday yaffe Febbusi namuliramu ebintu ebimu ne tubyogera mu bambi n'olaba ng'akola ki ng'abitegeera just ate naye kyemuwa obubaka bwe muwa tatubeera nnyo wala abeere kumpi afune information entuufu kuba bwe tuli ate tuli bakwano be ate tuli baganda be kati abantu basitiyalingawo bukyayi naye nga tebuliiwo obukyayi babusitiyalinga by more wrong information naye n'agipassinga on kusegera ate nga omukulembeze olina okuba factual kati bw'okustatinga figure nga si ntuufu kiba tekifaanana buki kiba kirimu okuwaayiriza okitegeera ate nga amazima weegali so era nze wendi kuba oyo omukwano gwange ate muganda wange before bino byonna ebya politics n'ebyakinze oyo abadde mukwano gwange nga tannafuuka na sita mukwano gwange bw'aba neetaaza omuwa information eno nze wendi era yampita nanga jangu ebisaabala tunywemu kacaayi lwakuba tubadde mu nnaku nja muwa kacaayi tugende tukanywemu nyongere omumutangaaza kati abali bo bamugamba babawadde biliyoni 3 bagenda zirya balidde eddwaliro no zaali 10 na mmeka za structure yaki kubanga tubbiddwa nga naye mwali okiraba. Okay, look, yesterday, RDC yavudde Anderson ne bateekawo amateeka agagenda okufuga ebivulu n'endongo bagamba nti nno abantu abakola ebivulu weetegekako naawe mukozesa bubi you're putting music into politics whereby muteka music mutale nnyo mu politics omuntu ajja ku stage nga yambadde bimyufu bafaani bambadde bimyufu whereby kigenda leetera violence politics is part of our nation. Agala mumujje mu business. Atogenda mujjamu oti akwata music kale wa Uganda omutwale Rwanda. Abeereyo tuyimbirenga eyo. This is our nation. Music is a voice. Music eno bwe tubanga ddala Uganda eri democratic. Mu music mwe tulina abantu mulina obbaleka ba expressing opinions zizaabwe. Okay. Kitegeera mujje kuddamu ebyo mpozi nga mutiitizi nga alina kyatya. N'ekituufu kiri nti muleka abantu bajje ku stage oba oli ayagala kwambala ovulo oba oli ayagala kwambala yero oba oli ayagala let people use music to express their opinion. Music is how we shape the nation. Tebagala kiddemu kubeera era if it happens again ngeri byadde mu nkuuka shejja kujja e counseling bajja funa obuzibu bajja takula bye bataasobole. Music enensi yaba youths and one of by great leaders become great leaders by creating other leaders. So music is part of politics. Yes, music is a voice of the nation. Music kuva Israel gendo labe what? Egypt. King David yatuuka ate wa kabaka. He was a musician. Okay. Njagala oddeyo nsolo kuwa stories and art. Music is art. Gendo labe Egypt. Batugamba nga civilization started in Rome. The only thing that they are proving ekintu ekyo wrong. History wa Egypt kulaba bintu bye basiga ku bisenge engeri gye bapreservinga mu mummies ne bazuula nti bye bakubanga ku bisenge ne bazuula nti eno technology yaliyo nga tannajja ekitegeeza baatulimba. Music ono yengeri yokka gye tugenda okudefiningamu omulembe gwaffe oluvannyuma lw'emyaka 10 bwe bawulira nti Pallaso agambye tukubazi kyeyini maguja zennyini ate guno omulembe gwa bituli mu mpale golooza emyaka 10 era omulembe gugenda kuba gwa bituli mu mpale ne balimanya batya nti ogwaffe gwali gwa bituli mu mpale. Abantu nabo bennyini legacy yaabwe abo abazannyira ku music tebannamanya maanyi ga music nabo bennyini abo aboogera bonna abo aboogera music nabo asobola obba makinga oba obba breakinga music ne police erina police band kikyotegeeza police band eyimbira muleeya police band ekuba eri muleeya naye bambyambalo bya police muleka abantu be expressing freedom yaabwe bulungi unmolested. Buchive kirata violence mu bivulu. Ate violence eriwa mu kivulu. Whereby omuntu asobanga ayimba tugeze muntu ngani awo. Aba ngebyali mu nkuuka abantu bajja bakuba obucupa
owa NRM ayimba NUP abakuba obucupa so if bajja mu politics kigenda better okay mu bivvulu ebintu bingi ebireetamu okukkaanya oba obutakkaanya okutegeera bongeze security mu ki mu bivvulu ekisooka simanyi nakyabaga balina kwongeza security mu bivvulu ogw'omulimu gwani gwa RDC ayongeze security olaba nze nyinza okubuulira bakwate abakubi b'obucupa bayise etteeka ku muntu akasuka akacupa nti bw'okasuka akacupa kati kanku example abantu baapookinganga ebisolo ne batta elephant ne batta rhinos okuva lwe baagamba nti gwe bakwata n'ekisolo kakadde ka $1 oba si kyo myaka 10 luzira wakalaba bameka abatta ebisolo bagwayo nno bwe teekawo ogambe nti bwe tulaba akasoka akacupa naye tosobola controlling freedom of expression that's music is a media you can't control the media how the media the media is supposed to be free to express the views. Musicians represent the views of the people. Omuyimbi avira ddala mu ghetto njagala okujjukiza nti capital y'omuyimbi esookerwako mutwe gwe nga talina na ssente. Omuyimbi asobola okuba n'oluyimba lwe nga tannalu recordinga naye ng'ensi erumanyi ng'alukuba ffe twatandikira okuyimba nga studio tewali naye ng'oba n'oluyimba ng'oluyimbye wano n'oluyimba ogenda okulaba abantu balumanyi. Okitegera music balekere awo okugezaako musa mu container ajja kukola leakage ate embi just batereze butereza kyombola twagala structure kati ekintu ng'ekyo ate kyandibadde federation gye boogera nayo neeyogera n'abayimbi negamba abayimbi mumanyi tweyise bwe tutyo batukole bwe tuti kuba ffenna kitukwatako yes balimba nsobola n'okuyimbira mu lujja wange nze omuyimbi nzija nenyimirirawo nentekayo emizindala abantu ne bakuŋŋaana osegera you can't naye solution eri buli omu akola omulimu gwe kubanga lino eggwanga lyaffe ffenna buli omu just eyo position mwoli katonda yagikuwa buvunaanyizibwa naye tekikufuula robot mbugo olina dictate nga balina amateekateeka ge bajja bayisa ku industry nze ngawulira olwo etteeka lye bayisa simanyi otegeka koboko ate olina okujja no reporting enaggulu kati etteeka liba fair litya oli promoter ali panyemuro enaakola ddi olwo girese emabega kyoyagala okuŋŋa nti poliisi y'enaggulu emanyi panyemuro okusinga owa poliisi ali panyemuro ontegeera oyo gwolina okwebuuzaako agenda otegeka panyemuro genda poliisi panyemuro oba oginafuyiza genda panyemuro osabe ebbaluwa abapoliisi bakubulire nti abantu bano beeyisa bwe bati kiba bwe kiti ne bw'ogiteeka enaggulu kati kitegeeza competition promoter w'e Kampala agenda simbula agenda linnya boda ya mutwalo agenda enaggulu we panyemuro alina oteekamu emitwalo 15 ajja enaggulu. How fair is that? Bwe tuba nga tuli fair agamba mateeka ge mussa ku industry mugaveeko eno si barracks si byamagye si poliisi bwe muba mwogera nga abapoliisi oba mwogere n'abapoliisi bannammwe kuba ebya poliisi bya order bya command naye bino si bya order bino eno media music wa abantu waffe wa ggwanga tuli ba public servants so let's love each other and be fair to each other. Last thing atumaliriza 2023 bimba kyo bwakunyumira gwe nga gwe Uncle P osotwa bwakunyumira then nature wanted to know Uncle yavuddeyo n'agamba Kyagulanyi family temanyi kuyimba gwe nga Uncle Bebe they are not talented bayina Dax vibes ina naye ya family yampa yansuubiza nti bwempangula agenda kumpa milioni meka nempangula ogusooka saazifuna nempangula ogwokubiri najjako essimu eyaddako yali ensuubiza mafuta nze bw'aba ayagala nziremu twala ebigambo bye serious akwate sente zange akole ki milioni 10 zombanja tuleme kwogerako mabanja oba si kyo aveeyo ayogera agambe Uncle P kituufu sente sikola ki zambula oba ki kati ebyo byonna toyinza kyogera naawe omusajja Bobi Wine yakuba endongo okuva gyevu kikyotegeeza obadde ki omanyi bameka ewaabwe mbulirayo bwomanyi ewuwe abeyat A1 ewa Bobi Wine tusooka wa Bobi Wine tulinayo Bobi Wine Kyagulanyi tulinayo Uncle Eddie yawe tulinayo Dax Vibes tulinayo Mickey Wine naye bonna tebamanyi ne Banjo man obamanyi nga baki bayimbi nze da side eri omanyi bameka ewani owa Bebe Cool tulinayo Pepper Daddy oyo kyali wange ayimba bulungi kati mulekerawo ebintu biri factual Mickey Wine ayina hiti oba meka Dax Vibes guno omwaka ayina hiti Principal yennyini akubye hits nze y'omu ku bayimbi aba inspiring nze osegeera gwe nnyinza okugamba nti ddala just abantu n'ekyamufuula political contender kuba music omusajja
just ebyo boogera netu kuzaala wa bigambo kyovolanze bigambo esibitwala serious kubanga yansubiza byataatuukiriza. Mubanja tuwe obuyimba obukoledde 2023 tugalewo. Obuyimba obunkoledde nga bwa Uganda. Akayimba akasinze okunnyumira kabadde akanga akasooka binyuma kanneesooseewaawo binyuma okwagala omulungi binyuma kayimba ako nkaagala nnyo yadde kange njagadde nnyo akayimba ka banana ka Fik Gaza ne Kamindi. Yes, big tune. Njagadde nnyo akayimba ka Fik Fameka ne Shiba bwe papa. Njagadde nnyo akayimba ka King Saha ne Fefe Busi Pretty remix. Yes. Njagadde nnyo akayimba kaani awo gwe nerabidde akamnyumidde. Kale ezo ze zisinze okunyumira. Akayimba ka Wiranda. Nani? Ne Vairota. Extra funa sente. Nkaagadde nnyo. Ani omulala awo gwe nerabidde bangi. Akayimba ka Wizomanizo. Akayimba ka More Time. I love that song. Yadde balubuzaabuza, but it's a very beautiful song. I love that song. Ani awo omulala gwe nerabidde. Why yadde ka last year naye Spice Diana kasiri regular. Kamaanyi kabaddeko. Sister wange bambi akoze bulungi. Mwagadde nnyo akayimba ka kasiri regular. Sagala beerabira. Abafaani bo basiibuleko. Bannange bafaani tunyumidde bwebwo. Mbaagala nnyo. Mwebale kutwagala nga Mayanja family. Omanyi bagamba success bagipimira kubeera nga abantu be bakunoonya nga siggo banoonya. Yaman. Mwebale kunoonya Mayanja family mbivulu gye tubadde yonna. Mwebale kunjagala paka wa mutanda, mwebale kumpisa mwaka. Batunyeenya awatali nsonga bategaatega obutego bungi batekawo misinformation bakonaganya propaganda ebitongole ebyobufuzi naye ffe tuli kwalaali. Era njagala obbagamba mwebale kwagala music waffe tukwatagane 2024 yatandise dda. Munsabire nnyinza n'obbaleetera private jet inshallah. Watugambye omwaka guno ogenda leeta private jet. Si mwangu omwaka guno. Oleeta buli mwaka ngenda nnyongeza bongeza. Ndeeta private jet. Omwaka guno. Inshallah.